Omusumba Rosias Bujingo alayidde okufiira ku Susan Makula bannange ogenda kuba ate ng'obifuna mu maaso awo ate z'ensonga za principal bannange byonna ebyavudde e Kamuli obutambi nabwo ogenda kuba ng'obufuna mu maaso awo Furufiga atabuse bubi nnyo nnyo naye ogenda kuba ng'omufuna mu maaso awo Lutalo Ssematalo wakati wa Shiba Kalungi kw'otadde Spice Diana byonna weebiri mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like nisaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna biyemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu nate okufuna obulamu obweyagaza Sheikh Hamad Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu eri awo wamma ate ofune ebisingawo sigenda kulwisa era nga nkutandise ne principal maaso awo nina akatambi Furufiga wamma nga atabuse bubi nnyo nnyo ng'alya obuuko olunaku lw'ejjo principal abadde ali side zeeyo Kamuli Busoga n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo naye munnange abaafunyeemu kale obuzibu oluvannyuma lwa poliisi ate okukuba tiyagaasi era n'ekwata n'abantu wamma abaweerako ddala kati Furufiga muyina mu maaso wano ng'atabukidde gavumenti agamba bannange ekimala kimala omusajja mumuleke lwaki Bobi Wine mumustopinga okutambula why abalanga batambula ne bakola birthday zaabwe ne batambula okukola mu groups zaabwe ne batambula bonna baba balaze nono mba mumuleka akiri yalinge police atambule mu security because muna Uganda that is one two mwe mumwongera amaanyi ekyo kyennyini kyakola akikola akigenderedde kyayagala ekyokusatu ne birthday yiresi yes Bobi Wine kana agikole olabe bamukiriza agende agikole lugogo bamukiriza yo bamusabe nambole benyini bamuwa amaanyi abamu blocking police mwe Bobi Wine amaanyi mumuleka atambote mumukwata nakola olabe temumunyega nako muleka akole nkungana zazikole ng'abala bakole zaabwe as simple as that abalatongoza emipiira abala lwakuba nti bo bayita mateeka bamanya amateeka ne Bobi agende mu mateeka sanyanyoni musajja mukulu bibadde bigamba ate bya Furufiga agabe banange principal muleke buli we mumulaga amaanyi nti mumulwanisa ate naye ekimweyongera bweyongezi kumulaga ki maanyi nti wakabinyo bibadde bigambo bya Furufiga so si bigambo byange we tweyongerayo banange ekiri bufumbo kiki munange mabigako amawulire gatambula nti nno Shasha Ferguson ne Kanale Mugume tebakyalina nkolagana wayitawo ennaku nga bbiri ne bakola aka video nga bali bonna nga balaga bali basanyufu ate mulowooza erinnya eribadde Mrs. Mugume Shasha Ferguson yalikyusiza n'ateekako Shasha Ferguson munnange tubali tukyali awo nga tubona okulaba ng'ali Zanzibar nga yagamba bannange ekimala kimala obufumbo lekooti kambuse buwulire bannange kuba siina kirungi kyenfunamu bw'atyo munnange ate yatandise obulamu bwe oba bwe bayita obwa bannakyeyombekedde kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwenkongerayo ewa Shiba Kalungi ne Spice olutalo luno ddo simanyi wa gye bigenda kuggweera era nga Spice Diana yavuddeyo n'agamba omuyimbi Shiba Kalungi mbu fake feminist mbu ate ekirala fake swaga mama kwegamba yogedde ebintu bingi nnyo era n'amugamba nti tozaala waakusinga kuba akukira gwe oli kando nze ndi ttaala ya sitima nsaba Mukama akuggyeko eri ettima mbu Spice Diana ye ttaala ya sitima ate Shiba Kalungi kando wamma nawe osobola okumpa endowooza yaawo mu comment section oluvannyuma lwa Shiba Kalungi okuyimba oluyimba ye tapimika okitegedde oli tapimika kati oba oli kando oba oli biki nange mbiraba eyo mu comment section mbwe yakusinze aba yakusinze mbu Shiba Kalungi asingira ddala wala ate Spice Diana era munange Spice Diana teyakumyeko n'agamba mbu engeri gye wagamba ku biwawaatiro by'enswa naawe ofune akuwa ku bibye wano wansi n'ateekawo akagundi ka baatule mbu Spice Diana kagabireko Shiba Kalungi amasannyalaze kale we tuli mu sayidi eze era nga bo bajjaji bagaba ebyo tebimala ffe ekintu kye twagala kintu kimu kyokka bato bo munnange bajjaji bo baagala bato kyekintu kyokka ate ye Shiba Kalungi agamba nze ndi bize siina kukola bato na mwana oyo omuto mbu Spice Diana mwana muto ku Shiba Kalungi kale we tuli mu sayidi ezeeyo bannange simanyi lodde olutalo gye bugenda kuggera maaso wano nina akatambi munnange basooka ne beewalanako guli omwaka ate ne bamaane babanga abateredde nga baddawo obulungi kati simanyi oba
kubona ani yali a pretending ne bo bagamba mu Spice Dana yali a pretending nze simanyi ne gwe naawe osobola okumpawo mu comment section w'otunuulira bano abantu ababiri ani a pretending. And I believed in that from day one. I knew that because we've met on so many occasions and there's been only positive vibes. And I'm so happy that today you made it. I'm so happy. It's one of my best moments in life. Well, this happens to all of us. I mean, so I mean, look at her. She's a diva. She's a queen. She's sexy. So, but then, techiwa musajja yena luksa disrespecting her. Emini muchafe buli omwadi judging anga bwayagala. But let me tell you, can't judge someone. Olokwa yambala kafini, olokwa. We dress for ourselves. Yeah. Nanze kulakono mshalante, manchakola. Nanze kulakono mshalante. Byebya Spice Dana ne Sheebah Kalungi nga tubyerekereza bwe nti ate enkuvuzeeko ew'omusumba Ozias Bugingo ono munnange ayimiridde wali e Kanani Land n'alangira abasajja bonna abatayagala kulabira abakazi baabwe abatayagala kubasibisa nviiri kyokka ate omukazi we yeeyiya bambi ne yeesibisa akaviiri n'atandika n'amuwa n'enviiri nga zikunyumidde banaye engola ye Kalungi akatambi kayina mu maaso wano kansooke nga batereka era alaalisa abasajja bonna abaagala okuwana Susan Makula ng'amutaddemu ssente zibannange omusumba Ozias Bugingo abatasibisa nviiri n'okuziwaana banange have nice hair. You plaited good hair sente za nnyoko nkusanganga ku Makula ng'omugamba ebyekisi atagulira bizigo si yakolako ajjawo amaanyi agagamba nti wa smart. Bw'atyo munnange ate omusumba Ozias Bugingo ye bw'alayidde okufafagana n'omuntu yenna avaayo ng'awana Susan Makula enviiri. Omanyi abasajja balina omuze takutaddeko yadde n'ekikumi akusanze oyambadde onyumye wali yabisobole yabikoze n'akuwana akateteeyi nga kakunyumidde bannange akasawo akaviiri naye nga tekuliko yadde ekikumi kye n'ekimu bwe nkuzaako eno bannange baba akadaama olwolumu onoonya neewokugamba olwolumu onoonya neewobawolerezaako ne wakubula mwana muwala kadaama bw'atu bwe yagenda mu nsi ate ye Saudi okola bunanga akyuse ku bulamu nga banne abaala yo olwagenda TikTok kwegamba oba yagifuula kintu kiki abadde atambula ku zi live ez'enjawulo nga dde na ddeeri era nga mu kugaba ebirabo kwegamba nga nnamba emu ate mulowooza yagenza okudda Uganda nga ku akawunti kuliko yadde n'ekikumi anti nga ssente zonna yazimalira ku birawo bya TikTok ngenda kuba mbateerako wadde akatambi namwe ate waliwo omwana omu ku bafolowaazi baffe ng'abadde akolera mu kiyumba e Dubai. Omwana ono yajja n'adownloadinga app ya TikTok nga yakatuuka mu kiyumba e Dubai. Omwana ono yatandika okufollowinga abantu ab'enjawulo ku TikTok n'abeera ng'era agenda ku live ez'enjawulo. Omwana ono yatandika okulaba abagaba ebirabo ku TikTok n'atuuka ekiseera ne yeebuuza nti naye akoze atya okutandika okugaba ebirabo. N'agenda n'atandika okukwata mu birabo agezeeko okugaba nga TikTok emugamba teekamu visa kaadi yo oba debit kaadi yo oba PayPal account yo. Omwana ono n'agenda mu maaso ndowooza yafuna abamuyambako engeri gy'atabitegeera nnyo ne bamugattirako kaadi ye ya banka. Mukazi wattu ye yali ndowooza takimanyi nti ebirabo ebyo bigula ssente ndowooza nga ye alowooza biri awo byakusanyusa kasita biyita ku screen ne bakuwaana gwabigabye ne bakkubira engalo. Mukazi wattu yatandika okukwatanga mu birabo ebinene. Tukimanyi bulungi nnyo empologoma ngezo ku TikTok ziri mu $350, mulimu ebirabo ebya $200, mulimu ebya $100. Kati buli yagenda nga ku live ez'enjawulo ng'akwatanga mu birabo ebyo ebinene ng'agaba. Jjukira yagattako kaadi ye ne ya banka ali ku kyeyo. Bw'alaba live we bagabye empologoma naye n'akwata mu mpologoma. Mulimu live ezimu ze mulaba okwo ku TikTok ze bayita follow for follow ng'oluusi omuntu anoonya following bakugamba giftinga abantu bakufollowing. Tukimanyi bulungi buli omuntu agabye ebirabo ku TikTok okwo bangi bakufollowinga kuba aba baagala ogende ne ku live zaabwe
nabo otandika okuba waki omulabo. Mulimu ne kye bayita auto subscription nga bw'oba okutte mu muntu n'osubscribinga nga buli mwezi TikTok erina ssente z'ekima ku kaadi yo. Omwana ono yatuuse okumalako ekyeyo, yagenza otuuka ku akawunti ye nga ssente z'akoledde emyaka 2 balansi gwalinako wa mitwalo 8,442. Omwana oyo n'awunga, yageze ndi ku live n'ateekamu request najja n'agamba banka yabba ssente ze. Omwana oyo n'afuna banka statement ez'emyaka 2. Ne tumubuuza ssente ku akawunti zino obadde oziteekako otya? Nti yasooka n'akozesa taata we nga yateekayo ssente, n'addako muganda we nga kye tunoonya tulabe ne bano abaali be yali akozesa oteekayo ssente zo baaziteekayo. N'afuna banka statement ezo era n'asindikirako kopi, n'entunuulira deposit ez'abantu be abaamuteeranga ssente ku banka nga ddala kituufu baadipositinganga. Ne nagenza okutunuulira emyaka 2 gyonna gy'amaze ng'oggyeko deposit ezo ze baasooka okukola mu mwaka ogwasooka, ze ssente ezaasooka ku akawunti ye ez'ekyeyo zonna ez'emyaka 2 kye ŋŋamba zibadde bamuteerako, ng'agenda mu birabo ebyo ng'anyiga bunyizi. Era ogenda okulaba ku banka statement ye kwavaako emitwalo 8, kwavaako ebirabo eby'emitwalo 5, eby'e10, ebya2, eby'e18. Twagenza okulaba nga ssente ze zonna zaggwera mu birabo. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kugenda bweru, bizinesi zo tezitambula bulungi, mukubireko ku nnamba y'essimu eri awo ate ofune ebisingawo. Era gwe wenna ayagala okulanga wano ku Sylvia News Extra, ennamba ya WhatsApp eri awo munnanga ate ng'ojja twogera ebisingawo. Manyi bagambe yeetuukidde tanywa gatabangusa ate ennaku zino ebintu byakyukamu. Kati abantu bizinesi bazirangirako online, so munnange sambya akaati.